eryo ddembe lyaffe nga bannayuganda. Bwe tunabeera mazima n'obwenkanya, olwo eggwanga tujja kulitebenkeza mu mirembe. N'olwekyo amateeka agafuga okulonda gasaana gabe nga gakwata ku buli omu awatali kusosola oba okuttira kubamu ku liiso. Akakiiko akalondesa n'ebitongole ebikuuma eddembe mu budde buno kamanye nti katunuuliddwa nnyo okulaba nga abantu ba Uganda balondera mu ssanyu, mu ddembe, mu bwenkanya. Ebitongole ebyaweebwa obuyinza obw'okubeera mu kulondesa bibeere nga bitunuulira, tibitunuulira abalala oba omuntu omu oba abantu abamu, naye bannayuganda bonna. Muteekeddwa okwetengerera mu mazima. Ate abalala naddala nga constitution tebakkiriza, muleke kwewagaanya mu ntereeza yateekebwawo abaateekawo okulondesa n'okulonda okulungi. Kubanga olwo muba mutambangula emirembe ate nga temulina buyinza bukole ekyo. Bwe kitaba kityo tuba twolekedde bugulombo n'entalo. Ani atamanyi nti abatufuga kati eyo yennyini y'ensonga gye batutegeeza nti ye batwala mu nsiko. Ekyennaku ekibba akalulu kyafuuka lukokobe, ne pulezidenti yennyini akikaaba nti abamuvuganya babba akalulu ke naddala wano mu Buganda. Si yekka akakaaba, ne bavuganya nabo bakakaaba nti bababba akalulu. Omuyimbi omu yayimba oluyimba sikyaluwulira, naye naluwulirako nti ebyakulwanya bizzeemu. Oyo yaguma n'ayogera bw'atyo, naye n'abalala beemulugunyiza eyo nti ebintu nga bitabuse, tweraliikirira, twagala mutuzzeemu essuubi. Bekikwatako Omulatini agamba nti vox populi vox dei, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Bw'aba muli muntu akaaba nti embeera si nnungi, si ntangaavu, tuwulirize Katonda kyayogera, kyayagala ng'ayita mu bantu be nga bwe boogera kaakati. Tufune ku mirembe egya nnamaddala. Ku luno nno tusaanye twekube mu kifuba era twanirize Kristo kiwa mirembe mu mitima gyaffe. Mu Vvanjiri ya Yohaana omutwe gwa 14 akanyirira 2:7 Kristo atugamba nti atuwa emirembe gye singa ensi bw'egiwa, kubanga ye kennyini ye mirembe. Ensi esobola okutuwa obutebenkevu oba obukuumi, naye nga si gy'emirembe egy'onkomeredde. Emirundi mingi abatambulira mu bukuumi obw'amaanyi
tebatera kuba na mirembe mu mitima gyabwe, baba batya n'ebisiikirize byabwe, kyebaba bakozesa obuyinza oba eryanyi okuggyako abo be batya. Emirembe mituufu gifuna nga tufunye Katonda yennyini mu mitima gyaffe. Mu nsangi zino kye tuba tuweebwa akadde ak'okwagalizaganya emirembe gya Kristu nga tukuŋŋaanye okusinza Katonda. Nene leero ku pulogulaamu nkirabyewo nti nga tumaze byonna n'okusala keeki wajja kubeerawo akadde ak'okumanyagana mu ngeri ey'enjawulo mu mirembe. Gwe wamma n'ennamusa y'Abaganda egamba nti eradde mirembe. Bwe tunaagoberera ebibuuliro byonna nga bibirambikiddwa, tunaaba twolekedde okulaba ng'ebigambo ebyogerwa ku mulokozi bituukirira. Obutuukirivu bweyongera nnyo mu mulembe gwe, n'okufuga kwe kujjule emirembe okutuusa omwezi lwe gulikoma okwaka nga bwe tusoma mu Zabbuli y'ensanvu-mu-2. Abooluganda, nfundikira obubaka buno nga njagaliza Pulezidenti wa Uganda wamu n'amaka ge emirembe. Mu ngeri y'emu njagaliza Ssaabasajja n'amaka ge emirembe. Njagaliza oli olulangira emirembe. Njagaliza Katikkiro n'amaka ge wamu n'abakungu ba Ssaabasajja bonna emirembe. Njagaliza bajjajjaffe abataka emirembe. Njagaliza bakulembeze bannaffe mu ddiini, Abakristu, Abakatoliki, Abakristaayo, Abasiraamu n'abalala bonna, Seventh Day, Orthodox, emirembe. Njagaliza abantu ba Katonda bonna emirembe egy'omulokozi. Gibabukale ne ku Noweri ne mu mwaka omujja ogwa 2026. Jjajja Kalinaali Emmanuel Wamala amanyi nti tuli wano kaakati, era abatumidde nnyo abaagaliza emirembe. Mbaagaliza okulondera mu mirembe, kino nkiddamu. Mbaagaliza bannayuganda ffenna tulondere emirembe awatali kutya na kutiisibwatiisibwa. Tusobole okufuna gavumenti ereetawo obwenkanya n'emirembe ebiri obw'omulundi naddala eri abateeyinza. Awangaale Ssaabasajja.